Abantu babeewo gw'okkiriza lwaki tewakkiriza baveewo nze nsolooza no yita abakasitoma abo just n'olye waawo no dada ate kiri wano 2,200 yabakwata 2,200 yabakwata 2,200 abantu babeewo gw'okkiriza lwaki tewakkiriza baveewo nze nsolooza pulese tuliko muzeeyi ndala agenda kumanya nti naffe tulina kumanya nze nkubuulira tulemesa okukola tutenfe bamaama ffe bataata tulina okuweerera abaana baffe batuyambe tutandika okukola olunaku olumu weluti terutulemesa kukola olunaku mitwalo ena gye nkozeseza okujja eno sinafuna na sente zinzizaayo kati nze ngenda kukola ki baagala tugende tubbe bano ab'ekampala olaba eno gye tukolera ekifo w'okolera alinga osasula 5,000 osasula 10,000 olw'omusolo n'5,500 ez'ekifo kati ezo ssente zezibaluma kati bano abapya bazaagala n'abakadde bakola twasalawo ne batujja kukola muteekewo ebintu byaffe bibonoona ffe tuva Kampala era ne bajja kakulaakulanya bati baleke abantu bakole basalewo ekintu kimu oba batuzeeri oba baleke abantu ne bakola bakole ne baleke tutagaza batutagaza ne batutagaza batuzeeri feba tufiirwa transport tufiirwa obudde tufiirwa n'olunaku tulina okukola twagala kukola bayetereeze bo bennyini oba batujjako 2,000 za mpooza bo beetereeze ffe tusasule sente ze tubaza baba baagala ffe tukolere emirembe tugamba tuligaziye era twali tumanyi nti bagenda tukube mabbali akkiriza okudda emabbali naye kati wano kituuse bateese n'amagye ne tubeereyo munda balinga akakola ki akabeerawo ffe ng'abakulembeze b'e Kampala batuyisaamu amaaso tebayagala buli musuubuzi ava e Kampala bamugobye Lugazi takyakolerayo bwe tutetenkanya tufune luteeka batugobawo eri gye batusindika liyo babbi beereere tiwali wadde 10 tudde e Kampala tulina wadde olw'ataano tulina abaana tulina famire etuweerera kitegeera nyimiridde okulwa abasuubuzi bange b'e Kampala njagala tuyambibwe ebintu byaffe babiwamba tebidda tugenda birondoola tetubirabako bibeera ludda babiteekawa abasuubuzi baddeyo bakaawo tulina abaana tulina obuvunaanyizibwa
twagala kuyambibwa ffe ng'ab'e Kampala. Era nvuga abasuubuzi kati nakola losi obutale busatu nakakola losi ya $1.5 million nga ndeeta abasuubuzi tebalina ebakolera bo bawooza akatale bakagazetinga nga kano tuli bagezetingira nga abantu 200,000 esaawa zino tuli abantu 500,000 ate batugamba tukole ki era kyenkoze emmotoka ezimu nze nziwese neziddayo nga ndaba sina kyakwaka okuba buli lwowereka nabo bo baagala kusiba kati bino ebintu nabireese tebirina abantu bannyini byo tebalina webafunye webakolera era kati nze nensalawo nkubira omulanga yenna gwe kikwatako ajja atubuulire akatale wekalaga okusinga okujja okuyola abantu bange nga babatwala kati abaana babayodde babatutte n'ebintu byabwe n'emaali yaabwe. President oba wasindika kiki ekyo abantu bosindika wansi mu bantu bala betegereza nnyo lwati batuyambye tuli mu kunyigirizibwa ekitenkanika abasuubuzi bonna bagobeddwa bakyayisa gavumenti yaffe eno n'olwekyo tusaba mutuyambe muyingire mu nsonga eno gavumenti mutuyambe president tuyambe oyingire mu nsonga eno ne honorable minister Dana Mutasingwa honorable minister bw'abanga akyebase tusaba prime minister maama kubanga gwositukiramu